kati ozaalibwa mwaka ki? Myaka nina emyaka 2 gye nazaalibwa ngenda bagambako ogumu. Wazaalibwa omwaka gwa gumu pia. Kati waliwo omwaka gwa National ID. Waawo omwaka gw'obuzaale. Nazaalibwa Kayunga mu Bugerere. Ekyalo bagiyita Kitimbwa, abamanyi Ekitimbwa. Kitimbwa. So nga wadde n'ebbaale tulinayo waliyo ebbaale naye nga nazaalibwawo Kitimbwa. Naye nga tekyerima nasomerawo okwo waliwo essomero baliyita Mountain Camel. Lyali ly'Abazungu. Likyaliyo. So nasomerawo okwo ndowooza bapaka P3. In fact gye nava ne ndyoka nnyingira City. Okuva wembeera nga waliwo distance. So kati muzeeyi kye yakola twapangisanga Kyerima. Era nze kati life y'okupangisa nkulaga nagiviira ddala ki buto. Kati nga tugenda mu kyalo ne tusima emmere ku weekend ne tudda ne tuyisa mu weeki. Ekyo wena manya muzeeyi yali twayita nnyo mu kutoba yali muyiye yali mutetenkanya. Nga ne maama waali. Ne maama nakati yakyaliyo. Ffe twakula maama waffe wali pakala. So kati ffe twabeera nnyo ne Mukamokyo. Mukamokyo mulimu famire yange bangi nnyo. Ab'Enganda basinga yemwe bali Mukamokya. Muzeeyi yava mu eno Nakeri. N'agenda mu kyalo. Ng'omanyi nti famire edda bazadde babanga nnyo ne famire nnene biki kati nga yeetaaga abantu abagazi. Mweweddira kipimo. Nkugambye ndi Mulangira. Kuba erinnya lyeyogedde ab'empologoma tutuuma Bakateregga. Mutuuma. Naye nga lwandiga tologana mutuuma. Gamba twetuuma. So gamba ndi ab'empologoma twetuuma. Mu bakabaka ba Buganda gwe nsibukamu yali kabaka wa 14 Ssekabaka Kateregga. Muzeeyi yatetenkanyanga nnyo nga sente zatukanga ne zibula. Najja nayogeranga n'omukulu w'essomero naye omanyi lwaki sikuleetera enku essomero lyagala enku ate nina emiti era muzeeyi n'atemanga emiti n'atikka emmotoka n'aleeta. Era mulinze ngamba mwana nali wakabi nnyo olw'ensonga bye twasoma sikola si bye tukola. Era nze newuunya omuzadde akuba omwana mu lwaki osembye. Amasomero gano gye situtuukeyo butuusi kyatteeka tutuukeyo okitegeera kuba ye system gye tutambulamu ye program gye tuliko batuprogramingira tulina ki osoma tetulina kyekikolera naye omuntu nakuba kibooko nakubuza who is the mother of Jesus n'ogigwa ne bakuba okitegeera tegere maama wa Yesu nyina Yesu. So nze ndaba twandisomyenga naye nga at least tusomenga mirundi eja ebiri osome kyolina okukola n'osomere ne gavumenti kyeyagala osome. So ekikulu si kipapula buli ekikulu bwongo kikyomanyi okitegeera. Nze nkulayirira simanyi bipapula byange byonna kebere senior 4 webiri. Export TV to the world. Tubalamusizaako nnyo mwenna abakadde baffe abalungi abatulaba kuva gye twatandikira n'okutuuka waneeno. Sitole ya leero gye tuleese mbadde njagala ogirabe mpanvu naye ogenda gimalayo. Nze omwana Sodan ne Abe. Olunaku lwa leero tuli Kasubi ku Princess Complex ow'omukulu amanyikiddwa nga Pimpa Promotions. Sebo buuza kuba kulaba. Abandaba mwenna mbalamusizza amanya n'eddoboozi Emplada Pimpera wadde nga omukulu n'abagambye Pimpa Promotions nno company nti sikyagiraba. Tokyagiraba? Pimpa Promotion nno yali y'amaanyi nno Pimpa simanyi oba buli wenkusanga malukwogerera. Era ekyali y'amaanyi lwakuba nti ebiseera ebisinga muwamu emirimu egimu egikolebwa nga giri hidden. Kati oba tolabye logo tomanya nti nno mulimu product yaffe. Ye mukulu ono ali emabega wako akantu ke nalabanga bakamiliyoni ba Bobi Wine bani Pimpa Promotions. Era si mukulu ono olw'ensonga Pimpa Promotions nga government company nti tuli team tuli bangi. Ani Kabejja? Ntemulimu Kabejja ffenna kyekimu. Oye zero. Ani CEO? CEO tulimu nga basatu. Neera abamu baate beetaaga nnyo ki. Ani yafuna ekirooto ekyo n'akiteekerateekera eri abo abasatu? Ekirooto kati nga olaba nti Pimpa Promotions nnene. So kati buli omu yajja n'ekirooto ne tugatta. Noonya ansa empa nti yenze. Kibuuzo ki ekiyinza okuba ansa yenze? Vision be yala. Ansa yenyinza okugambira nti yenze.
nti omanyi ebiseera ebisinga wano mu Africa twagala nnyo okwemalirira okitegeera so kati naye ng'ate bw'otunira abasajja bali abazungu bali wala nnyo naye ogenda kwesanga nga kampani gyolaba ennene ng'eriko ba shareholders nga 1,000 so kati nze wenyinza okugambira kale nti yenze nga answer bw'obuuza ekibuuzo ogamba yenze kati omuntu yenna ali eyo yali akoze ku kampani oba amanyi ku bintu bya kampani mulimu abantu nga taliiwo naye ng'obusobozi bwe asobola okuteekamu ssente ne mwamu oli nga skills zaalina nga zaleese emirimu egy'ekikugu so kati nze oyinza okugambira nti nze nsinga okubeera mu field yes weogedde ku skilled labor teekako ne ba unskilled kati wenetaaga emirimu egyatwipiga twende bobiranga dduka situla omuntu yasoyenza lwaki sobola okugamba nti nno kampani tekolebwa muntu omu tuli bangi nze noonyeza ansa ng'oŋŋamba nti ki yenze abeera mu field gwe wa field kati nno gwe nno omanyiŋŋa nti yenze abasingira pimpa wuuyo pimpa naye ate okimanyi nti abamu balaba mazinga era gwe bayita pimpa onyinyonyodde ogamba kampani y'abantu bangi naye bw'owulira brand name lyerinnya lyo kyekimpa okukkiriza nti gwe mwenyini nze Emprada Pimpera si gwe pimpa nze Emprada Pimpera naye mufaananamu nno ne mazinga oba egendereza abe era muwe nnyo n'omuntu bwekimanyi nti nno osobola okufaanana mukazi wo ne bagamba oba yatwala sisita we mazinga ndudde naye ebbanga ddene kyali wange ate ffenna tuli balasita so kati n'omugwa guyinza okutufaanaganya betwala abantu bebakugamba nti Nubian ne Bobby bafaanagana tokiwulirangako kati gwe okimanyi tebafaanagana naye nkimanyi tebafaanagana naye osanga percentage y'abantu nga naye nga bafaanagana genda otunulira ebifaananyi by'embaga nga bali bonnoga bano balinga baluganda olwennyo n'omuntu otwalize wamu tomanya ntalizoga naye bano nga bafaanagana baidde tunyumizaako emboozi awo tubadde just mu freestyle katono nnyo nga tukuteekerateekera omuntu gwe tugenda onyumyako naye olunaku olwaleero fene tugenda musitula tumuze ewaabwe mu kyalo eri ebugerere gye tugenda osimbuka kuba bingi byetuteekateeka mu maaso awo byagenda okuba nga atusomesa bingi byamanyi era abamanyi kuwaga wa pimpa ndowooza mweseetaga bannyonnyola naye twagala gwe atanamumanya naawe amumanyi ng'omumanyidde wano mu Kampala omanyi omuntu kigwodiringa naye naawe gwajja osomesa omanye nti alina kapasite ensomesa eŋŋamba bakadde bafe aba Cambridge Junior School bali Matugga Kito basomesa abaana okuva ku kindergarten level paka ku primary 7 kalaki ojjo toŋŋamba singa abani ali eyo ate nno banjawulo kubanga omwana bw'omutwala ku ssomero tobanga atutte omwana mu bufumbo omwana omutwala ku ssomero kimu akisanga ekikozesebwa buli kimu gwewayo buwi school fees omwana avaayo amanyi okukozesa kamera amanyi okuba ebivuga omwana avaayo amanyi onajja kgenda nga naye abayigiriza leka naawe oyogera ku kya kamera baninga mutonya buvidiyo ngenda buku obulage ensi ndigambye ni bukutte kati omwana kati ku studio ebiseera ebisinga baba mu holiday agaba pose kalina nandikano mukolo twala ku mikolo nga tugenda okukwata embaga bifaananyi nga yagamba omugole peke eyo ebuzeemu kakiisa ako kabuzeemu ye kamera yafunye ddala gikulaga ekyoba olina omumanya kwere essomero lyogambye kya kamera yagenda oba tikya mpozi ebirala banaamusomesa Cambridge bakubire keesonga etambule pimpa yo ozaalibwa mwaka ki era wa oli waddemba okuddamuko ekimu n'okisuula wansi byonna era biddamu tambula kati ozaalibwa mwaka ki myaka nina emyaka 2 gye nazaalibwa ngenda bagambako ogumu wazaalibwa omwaka guba gumu kati waliwo omwaka gwa national ID waawo omwaka ogw'obuzaale omwaka gwa national ID nazaalibwa 1989 ogwa national ID gattagattaawo bw'ogattagatta nabo bagattemu kugoyagala bakole kimu twali twagala bagyogere tugatteko kuba tosobola kwebba nnyo so kati omulala ndowooza gonge wampadde option nsobola obutagwogera naye ogwa national ID 1989 nga nazaalibwa Kayunga mu Bugerere
ekyalo bagiyita Kitimbwa, abamanyi Kitimbwa Kitimbwa. So nga wadde n'ebbaale tulinayo waliyo ebbaale naye nga nazaalibwawo Kitimbwa. Kitimbwa ne Kyerima, omanyi Kyerima ina engeri gyeyajja mu matu gange nnyo. Kitimbwa ne Kyerima beeriraanye. Beeriraanye lwakuba nti Kitimbwa muneneko ku Kyerima. Kyerima yesibuka omuzeeyi ono w'ebirango. Muzeeyi Jemba, ya. So kati Kyerima wosooka ddene olwoka otuuka Ekitimbwa. So kati ffe twadiringiranga nnyo Kitimbwa naye ng'ate Kyerima nasomerawo okwo waliwo essomero baliyita Mountain Camel. Lyali ly'Abazungu. Likyaliyo. So nasomerawo okwo ndowooza bapaka P3. In fact gye nava ne ndyoka nnyingira City. Olina omukisa. Okusoma watandikira mu kyalo? Natandika ku essomero Mountain Camel. Twalinga mu kyalo nga banakutwala ku ssomero. Bagamba kwata omukono guno bwe guti. Bwe gutuuka ku kutu. Bayidawo omwana omuto oba wali wadde tokyegendera omukono gwe tegutuukako. Kituufu. Naye mwana ab'ennaku zino baaba. Kati nga tegutuuka ne bw'aba atya. Kati ebiseera ebyo ng'omwana omukono gutuuka ku kutu nga bagamba oyo atuuse ogenda ku ssomero. Gwe kutwala ku ssomero kutwala. Muzadde wali okuzza emyaka gyali nga mwemeka interview wagikola? Ebyaddala mulimu ebintu byenyinza okugamba nti nyinza obutakijjukira. Weekanga oli ku ssomero? Neekanga ndi ku ssomero. Ate muzeeyi yali yala ate teyali nnyo ddooni naye yamakinganga sure ffenna tukola ki tusoma. Muli bameka? Musajja tebamubalira nzaalo. Musajja tebamubalira nzaalo. Mbadde nanakyogera nga ndinga abimanyi. Muzeeyi wo gyali? Muzeeyi yazikira mu covid bimanyi time ya politics awo. Mbyogere? Tuli waddembe. Bannamawulire ina kyogana bannamawulire. Pimpa no tatera kwagala byogerako. Naye Pimpa y'omu ku basibe be baasiba. Naye nga sitera bwagala byogerako nga lwaki? Onaabitugamba mbireke? Osobola okwogera ky'omanyi. Kuba kyemmanyi babasiba n'ebbanga eryo taatawo we yafiira mu bbanga ng'oli mu kkomera. Era ndowooza suubira nti wafuna ku mukisa ogwamuziikako. Namuziika. In fact twava ennaku nga 3 n'alyoka afa nga twakavaayo. Be bana abaamenya amateeka ga covid be baagaana okukola enkuŋŋaana. Covid yali mungi abo babasibira. Abaagaana nga baagakolanga bo. Tebabakwatira kalangala? Be bano be baakwata. Kalangala era obimanyi nti omusajja yali alina byayisaawo naye nga Pimpa naye nga reality twali tulina okukola. Era twali tulina olulumba era twalumba. Era ne babawa. Naye twali tubisuubira. Tudde Kyerima eri egyegundi wasomera gundi. Nasale primary yali Mountain Camel. Mountain Camel eyo yali essomero ly'Abazungu. Naye ate twasasulanga ssente. Weewaawo walingawo abamu nga simanyi olina onnoonya byali process biwanvu nnyo. Either mu kyalo okuyambwako either wali munaku nnyo oba ng'oli mugezi nnyo. Si ekyo jasi kiba kisima. Naye lyali Abazungu nga ndowooza eri Abazungu baba bali bamanyi buli mwana asomerawo wabwereere naye ate abasinga twasasulanga. So kati okuva w'embeera nga waliwo distance. So kati muzeeyi kye yakola twapangisanga Kyerima. Era nze kati life y'okupangisa nkulaga nagiviira ddala ki muto. Wano we bapangisiza nga gwasulawo wekka oba nga kuliko omukulu? Nasulangawo nze, waliwo omukulu waffe ali Sweden ssaawa zino, Joshua, ne wabaawo n'abato abalala 2. Abato abalala 2. Nga mubeerawo baana? Tubeerawo bwe tutyo. Kati mu room. Kati nga tugenda mu kyalo ne tusima emmere ku weekend ne tudda ne tuyisa mu wiiki. Ekyo wena manya muzeeyi yali twayita nnyo mu kutoba, yali muyiiya yali mutetenkanya. Nga ne maama waali? Ne maama nakati ye akyaliyo. Ffe twakula maama waffe waali Pakalasiti. Omala primary 3 bakutikka okujja mu kibuga? Kati primary 3 bweggwa nga tulumba essomero liyita Winterland liri Kyebando. Kawempe somewhere Kyebando wennyini. Munda osobola oyita eri mu Nsobo, osobola oyita wano ku Kyerissa, wano ng'olaba kalina kaliko ofiisi ya Segirinya.
mubaka so kati osobola oyitirawo n'oligwako abamu kye bantu balimanyi Winterland waliwo Cleveland ne Winterland kati bayita Winterland era likyaliwo so gye najoyininga yali ndowooza P4 Kisulo oba waliwo omuntu awo twalinga mu Kisulo taata akukwakkula mu kyalo akuba mu Kisulo ani ali muzigirira kubanga abawo distance y'amaanyi okuva Kayunga kakati ne Kawempe South kati mzee yali stepborn mzee yali stepborn mzee yazaliwa mu Kampala era feno okubeera eyo mzee yali alina ne Kamwocha so kati fe twabeera nnyo ne Mukamwocha mulimu family yange bangi nnyo ab'Enganda basinga mwe bali mu Kamwocha mzee yava mu byeno nakeri n'agenda mu kyalo ng'omanyi nti family edda bazadde babanga nnyo ne family nene biki kati nga yeetaaga abantu abagazi so kati n'alyoka afuna eyo waliyo omukwano gwe omu ku bamuzigira amugamba waaye netakanga gimu emanyi nti banoonyanga wagimu etusobola nakati eri abakyagenda eyo ebugerere eyo okulima ebibira bingi eyo akuba munnaye ettaka likyali gimu kimu alikola omunyago bamuyita muki munyanvimu babayita bani omuvandimu kimanyi nti nno n'obugimu bw'ettaka bwonna bwafa bwasaanawo emmwanyi tewakyali bitooke toweerako ebibuka byajja kulya bitooke baleeta bireete kati waliwo ekyuka ekyekola oba ennima embi nga yebireetera okugira mu ttaka n'oba nga olimye bubi ebugerere n'owe Masaka n'alima bubi naye ate ebugerere eyo bwenkubuulira esingayo n'emmwanyi waliwo eggwanga eryabanyala lyesitategeera bulusi erisinga eyo mu bugerere omwo bwe bakubuuza gondi za Buganda bugerere togiwaayo ogisomeramu naye ate ogenda owulira eri omukulu bamuyita oba Beeka ye Saabanyala tali eyo bugere Kayunga saidi zeeyo naye kati nga bw'onoolaba omuntu najjanga wano mu Kasubi ng'ate eri oba ebunyala eyo abanyala nkiwulira nange naye ebyaddala ne bwogenda ku Google onoonya abanyala waawe basangibwa simanyi waawe nnyini gwe womanyi nti abanyala eno Kingdom yaabwe bugerere bugerere eri mu Buganda kati kambuuze n'ababeera mu bugerere basubscribinga ku Buganda oba eriyo n'abasubscribinga ku bunyala nti mbadde nkubuuza Kingdom ya bunyala yewa singa tugimanya tusobola omumanya ennono yaabwe netumanya baava wano naye nga bugerere kyemmanyi nti Baganda ojjukira olutalo lwa 29 Kabaka bali bamuganya genda wa bwe baagaana JB Katikkiro okusala Ssezibwa kyekyaleetera okugaana okuyingira bugerere naye kati engeri gy'oli munnamawulire olaba mulimu ebibuuzo ebimu nga osaana n'ogendako ku sayidi y'abasajja bano abali mu buyinza kuba kati yali security gundi issue anti eri yaliyo complain nga bagaffe tulina kabaka owaffe oyo talina kujja ezo ensonga kuzimu ezitulwanya kuzitulwanya nga banna struggle so mulimu ebintu ebiba hidden kiba political naye mu ensi nemulaba kirala naye nga waliwo ebiba bikiri emabega oba okitegeera ojogamba Buganda buteeredde ebulisi tuli mirembe nnyo twakava mu mbiro wano eno mu mbiro twakava mu misinde za baffe lwaki mwakiikiriddwa mu kifo ky'okubanga muli available bene yafunyemu obukosefu bayidawe kabaka talwala kabaka ddugala bene muddugavu enziro eyamuddugaza kabaka talwala mu lulimi Oluganda aba muddugavu addugala kabaka tafa akisa mukono naye nga kyoba olina omumanya mulimu ebintu ensi situlaba kirala naye nga wabaawo ekirala ekiriwo ekyoba olina omumanya bugerere eri mu Buganda nga ne kooki ewa Kamuswaga so kati bugerere eri mu Buganda naye nga bwomanyi munaye ebintu bingi nnyo era wano ojja nga oze tukikube politically ogenda vaawo ng'otegedde waliwo omukulu ali e Kayunga gwensinga otegeera nannyini sawuti bamuyitamu mukulu Kalangwa musajja wooli nemmanya n'omulaba bamuyita Aida Nantaba Elios be bamukuba amaanyi mu Kayunga ate era bamaanyi w'abantu booli
era Kayonga mwe abato omukulu amanyikiddwa Fefe Kaserubogo Salo era nkugambye bantu bakyaliwo bamusanga yetuze si kyaliwo angendeka nawe kyaliwo bamusanga yetuze era akalulu we twakaddamu nakwedde owa NUP ne bamukuba ekigwenkona n'enywa mukulu muwonge kati yakikinadde ku ntebe ya LC5 bayiro byonna boyina obimanya tulina obikusunirako otugande muzeeyi Siteboni baali bamuzaala muno so essomero nerimwanguyira waliwo amawulire mabegakaawo abalaba baagalaba waliwo amawulire agali ga trendinga walaba ku mawulire nga waliwo ekijja ekyasendebwa kyali kyennakasajja emalaalo mwalimu abantu abafu bali basoba ne 40 so kati ekyo kijja kyaffe basajja kyakimu abakitunda jajja politics ali everywhere ne mu family one politics kyoba ino manya government example of a government is a family so kati buli wamu bibaawo kati jajja waffe oyo omugenzi Thomas Goloba yazaala kitaffe muba meddira ki ndi mulangira era simanyi waweeredde olukusa olujja ndi mulangira nga nsibuka mu Ssekabaka Kateregga Buteregga oba wali owuliddeyo saidi zeeyo Mmende mweweddira kipi nkugambye ndi mulangira kuba erinnya lyeyogedde ab'empologoma tutuuma bakateregga mutuuma naye nga lwanigayotologana mutuuma gamba twetuuma so gamba ndi ab'empologoma netuuma mu bakabaka ba Buganda gwensibukamu ye yali kabaka wa 14 ye Ssekabaka Kateregga so kati simanyi mu ab'empologoma gye muba mwalijja unless mulimu abamu kale nti omumanyi nti bwolwennyo mu ntebe oyinza okukakkana olaba nga eggwanga kafuze ka politiko kati osobola okubeera ennyo n'omuki osobola okubeera ennyo n'Omuganda n'ogamba owaaye n'omulangira naye ng'erugero gye luli bira n'omulangira ekikufuula ki mulangira yes so kati osobola olyetuuma bangi nenga gye Kateregga Serwadda ogala erinnya ly'eggwani nze lyange lyakirangira omulangira Ndawula Daniel Ndawula osibuka mu Ssekabaka ki afe sifa Ssekabaka nze nsibuka nedda erinnya Ndawula bw'ogamba nti oli mulangira Ndawula kitegeeza olina okuba nga olina layini gyokola ki gyovaamu obwakabaka yes gwe weddula edi gw'osomesa effeemu muli ba Bobi Wine oye twebeereramu ebyaffe temumanya kati kankubuse ekigambo ky'oyogedde eky'owedred mwana wange interview noza ngenda kuwayo olunaku olulala olw'ennono omanye obulasita kyeki omulasita ye true African omulasita nga nakusensebulidde gwe muyitamu omuzungu oyinza okuvaawo n'ogamba mwana asajja nga batuzi bakatambaala bino bena nti Museveni alwanyisa Bobi Wine alwana ne Museveni just game y'abasajja ki bali gwe kati gwe balamu education system kuva ku education system bebimu ku bitulwanya mulimu ebintu ebirina okukyukamu education system osoma for 20 years naye ng'otambulira ku bali kye baagala oyikole ki otegeere okomaawo gwe njagala nkubuze okimanyi nti wano mu Africa twali tutuse kusanga omuntu akwata ejjinja n'akola ati n'akola omuliro ffena tuyinza okuba tetumanyi gyali myaka ki naye okuvaawo mbulirayo kampani emu mu Africa ng'erina ekola akati k'ekibiriiti ndaba simanyi kulikina okitegedde kati tusoma byabali tusoma kuyiga kati kamera eyo osoma gikozesa naye tosobola kukola kaliba eryanda lyayo n'ogamba nti navumbudde nkoze eryanda Uganda yakoze eryanda lya kamera yes kati bena bw'ogezaako okudda ku nnono n'omanya nti omufirika ki kyalina okukola naki omanya nti abasajja bali batuziba ki amaaso singa tuli wala nnyo ng'olaba abacyayina olaba bababisanya bo baagana okugendera ku byabwe omwana asoma n'asoma lucyayina kuva wansi kati ffe mu IT nze nkola IT tulina kye tuyita programming mu kompyuta kati kompyuta eyo gy'olaba tolowooza nti ngezi kyoteekamu n'ogamba ekikuwe waliwo yagiprogramminga nti omuntu bw'anyiga wano
abayagala yes eri ku command baita programming mulimu abantu omuntu waliwo olugalo lwenyinza obutalaga ng'omuntu ng'akoze ati olugalo munaga naye yavumye munne n'olugalo lwa wakati naye it's a programming nti bakuprogramming ati olugalo lukola ki bakikuteeka mu bwe kiri so kati bw'ogezaako mumanya nti nno basajja batuprogramminga tusobole okukola ki kyebakola ki kyebeetaaga naye nga mu reality omulasita abamu ku balasita basinga bazze battibwa naye nga battibwa bazungu nti olwokubanga mulasita ye omuntu ayagala ennyo okubeerako ki ku nnono ye so kati ekikwewuunyisa kugamba nti nno wenkubuuza ebimu ku bibuuzo ebikwatako sibuka mu Ssekabaka ki ne weewuunya nnyo omulasita ninakubuuza omulasita ali ku nnono ate kati gattako nti ndi ki mulangira nsensebuse sebo oyingidde ekibuga osoma ku Winterland Winterland awo muzenga nagambye yali mutetenkanya nnyo simanyi nakumanya oba yajja waliwo foundation bwe zityo so netufuna yalinga half basale netutandika okusoma naliyo nze infact nze nasookawo ku Winterland after n'abamu ku bato bange nabo ne basooka okubolo joininga muzeeyi yatetenkanyanga nnyo nga sente zatukanga ne zibula najja nayogeranga n'omukulu w'essomero naye omanyi lwaki sikuleetera enku essomero lyagala enku ate nina emiti era muzeeyi n'atemanga emiti n'atikka emmotoka n'aleeta so twatetenkanyanga nnyo tusobole okukola ki osoma naye nga mu kitabo by'ebintu wali kwoli sijja kugambanga nti nno nali kwendi oba nali siriiko wabula gwe kyoba olina omumanya nakolanga ekikola ki ekyetaagisa ekyantuusa wendi naye nga munaye ate nze mwana okusinziira ku sirabasi yaffe era mulinze ngamba mwana nali wakabi nnyo olw'ensonga betwasoma sikola ki si betukola sirabasi nfu nnyo okusinziira ku ki ku bye tulina okukola ki okukola so kati era nze newuunya omuzadde akuba omwana mu lwaki osembye amasomero gano jesi tutuukeyo butuuzi kyatteeka tutuukeyo okitegeera kuba ye system gye tutawola ki gye tutambulamu ye program gye tuliko batuprogrammingira nti tulina ki osoma tetulina kyekikolera naye omuntu nakukuba kibooko nakubuza who is the mother of Jesus n'ogigwa ne bakuba okitegeera maama wa Yesu nyina Yesu so kati olina kukuba kibooko simanyi zi formula naye nga tusaawa zino tukola equation so nze ndaba twandisomyenga naye nga at least tusomenga mirundi eja ebiri osome kyolina okukola n'osomere ne gavumenti kyeyagala osome oba omuzungu kyeyagala osome okitegeera naye so kati nze nasomanga saasembako naye ate saakulemberako nalinga awo bala kuva mu 10 paka ku 2 ne kubana 10 era mbasibwa awo liwadde mboga manchi bangi osobola ogeza nasomanga naye ngera nsoma kisaanidde era muzeeyi wange yali mumativu n'ekyo tatoma tiyatomako wa muzeeyi yali mukambwe nnyo muzeeyi yatukangako nesisiranga abantu ku kyalo mwana wabayonoonesa mutwale wa muzeeyi Kateregga muzeeyi yali mukambwe nnyo kugamba yali kakiiko akagunjuzi yali nga nga wegulemewo Kateregga oyo abalemye oyo abagenda luzira yali mukambwe nnyo wakwati kati ffe ate we twakulira yali atandise okukula nga ebintu ebimu agenza asala naye ffe baganda baffe abakulu baffe nga yakukwatanga n'akusiba ebigere n'akusiba nawano n'akusiba emikono n'akuteeka ku muti n'akusiba n'akuleka wabweru nga buli wazuukuka najja n'akuba naddayo eyo si tocha teyali nga tocha munnaye kuba munnaye twavaamu ki kye yali yeetaaga abaana era ojja kukakkana nga abaana abatakuliranga mu eyo layini teyakikolanga munno akola tocha wabula yakikolanga ayagala akuteeke mu layini gyawulira gyayagala ye yali mukambwe nnyo akuteeka mufi obutaddamu kukola nsobi so kati twamaliriza era tufuuse kye yali yeetaaga kuba talinayo omwana n'omusaawa zino gweyinza okugamba nti omwana oli mubbi pimba ebyemikono okusomera mu primary level biki ebyolotero byettanira mupiira kuyimba mupiira gwo nedda
ndoza omupiira era ndoza mu kutwala okwangamba oba muzeeyi omu ku batulemesaamu ku mupiira ogwo olw'ensonga muzeeyi yayita kukkirizanga agenda neiba nga lowooza mujja kwonoonekera eyo muzannye akapiira ewaka mu lujja nga waliwo emmwanyi tosobola zannyira mu mmwanyi okitegeera ate nga mulina muno lima ku makya n'akawungezi muddayo mu nnimiro osobola okufuna school fees okitegeera kati so tetwafuna nnyo budde tetwafuna oba chance era tolina mukono kyonna kyeweetabangamu ku ssomero okuggyako ndowooza mu entertainment kale akatonotono nga bannamwe bagenda okuba omupiira mu bwe batwala abagolokipa yebase just naye nga ate nekirala ezo talent ziba inborn naye nkulaga mupiira talent kipimpa gyosobola okugamba abantu gyoyo nze mpozi soko onyinyonyole talent kyeki talent ogambye kibeera natural eboni wili skill osobola ojja akwayalinga mpayo nga talent 10 nkulondere mugambe awo ngwawo talent tulinayo by the way eriyo kati bagenda eriyo okuyimba talent n'olinga ayimba na skill talent emu nebayo okusamba kwennyini akapiira ezo bbiri olinga alina talent n'owa skill neba misinde ezo 3 nebayo kyekirala ziweddeyo kati weziba zezo siriyo bwe wa mu acting eyo nsobola okugamba nti nsobola okubeerayo kasita tujja no mu entertainment oba ne zinazo ziba entertainment naye eri sports sports okujjako okukooka kati wano mazina ago siriyo maganda agammwe gano agaliko anti kati obuzibu nkubuliyo obuzibu obumu fe ngaina gambye mulangira abalangira kuva dda twali batukolera bukoleza ebintu ebisinga kati skills zenina za leadership kulembera okitegedde bino ebisigadde byabakopi si politics wabula leadership njagala okawulemu okulembeze si bufuzi ndoza ti oli abakitegeera bulungi yes naye ate era wadegaliza leadership naye ate munnaye era kikwewuunyisa leadership yange si yagamu ngende mbere chairman wali kati gwaga kulemberawo tujja tutuukawo genda kunoonya nno tumalireko primary ogimalirawa primary nagimalirawo ku Interland oba nafuna mmeka P7 pimpa tazijjukira ekiwandiiko ekyomugaso ebipapula zisina na kimu era ne waba wabindeetera mbyokya lwaki olupapula pimpa ebyo bimu ku bintu documents ez'omugaso kati nkubulira ekintu kimu ezikuli commendinga mu bintu ebimu nze n'abaana wano betusomesa ku academy kugaba tukwa certificate naye terina mugaso ndiwo ojja essaawa zino ze leero nengeza nkuwa certificate nga tonatandika kusoma n'oli anaatera omumala nga tetunnagimuwa ne mugenda mutandika ne tubawa waakaluwa so ekikulu si kipapula buli ekikulu bwongo kikyomanyi okitegeera nze nkulayirira simanyi bipapula byange byonna kebere senior 4 webiri ate era sibyetaaga Export TV to the world.